You find it here. Basuze mutama n'abatulaba machago lunaku olwo leero lunaku lwa mukaaga enaku z'omwezi 25 omwezi ogw'omukaaga 2022. Kansubire mwasuze bulungi enkuba yo obeekedde. Ekamuse. Ono ekidda. Ebe esamuse. Osembya ayodde. Okay. Bebyo. Maruganda si lwangu. Kituufu. Abagenda okukola ndowooza kati musobola okutandika okutambula kuba yo tekutiisa kutambula. Nasuze bulungi. Nasuze bulungi. Nasuze bulungi. Mande weddandi wano nkulize. Gwe njagala okompe emboozi. Eriwa. Omegwa ambassador we kago twabadde tulinayo nenga ko mukolo gwa Remi nenga nandetera ku mmere nengamba okweyiganya okuli kugwe nenga kalo nandetera ku keke nengamba era weeronda nnyo bali omuntu gwongo omumanyi oli ba wandeteddeyo ki tewali abadde oyagala nsibe emmere osima n'ogamba munange yono gwe twammye kaadi eyeggulo ngangireeta leero tetwakumye kaadi kadi bayizayo gyala abantu bakitegere bulungi omukolo gwali gwa batono tebalina gwe bamye kadi lwani yabadde ayagala mwenna obbayita newatono newaka newaka nze mbitegeera oli abamuli babeerawo ne basukka baziyiza abantu ebyate oyongerako byaki no naliyo waliyo yandiyagadde nenga ebyo ngobivuddeko yayambadde bulungi bebataayise basonda tebasonda kuno omukolo tegwabadde gwa kusonda tudde ku nsonga ziizino tegwabadde gwa kusonda okiwulidde omukolo tegwabadde gwa kusonda kati kiŋŋamba gwe bataayise talina nsonga lwaki anyiiga kubanga talinaayo kikumi kye kasooke tudde ku ngoye ani eyambaze omwana tu omukyala bamuyita dim fashions ze bwe nazirabye ate nno omupya era Remi ye mugole we gwasookedde bwe nazirabye nenkubira paato n'omugambo otya buli lugoye lukwate layira ne matiriyo yayo gikwate wano oyogedde ensonga ebyo by'oyagala tujja awo oyogedde ensonga kati wamugambye otya buli lugoye lukwate ayina oddwambala njagala omanye ekika kyalwo njagala omanye ekkala yalwo naye osobola okukyusaamu wakati ate gwoli kyeru bwoki ajja kutiba okufa ajja kutiba asuke olunaku bwe lunaatuuka ngamba we ennamba ya ddiimu nga tugende wa nga mukyekola naye kijja kunyuma nnyo ng'eyali ku mukolo ng'awerekedde ng'asoose kuvaawo awo otabangukira nti yali yakoze ka makeup yabadde buliteeka ebifaananyi abantu balabe ono yabaddeyo ku sauce makeup omuga yadde na hair glove ye yakoze ka makeup kakati omanyi obuwala obwo akawala nga kaddugavu chocolate kati atebekawo bindaba watutte maali nyabula oyo naaba wange nakito mama wange nabunya abamama era obedde eno nkaba nga mama yanyimye kaadi ati yakumye mama abaana mwamususa abaana basusa obungi naberekereza gwe mujja mutegeera wamma nze nakitegeereddewo nze kasita wagenze nemanya nemanya ogwogenze nze ntegeera kyekirala kyoyagala okumanya enviiri Diko bamuta Glosh events. Omanyi abawala mulina obuzibu mu. Efo kyokudda ku mikolo kutandika okufuna ebirungi yadde ku mukolo muli ebikoze bitya. Soko tumanya dikani ya mukoze. Nawe omuteye ku mukolo gwo. Ate ndo zayinza bana sina enviri yanyo zikoze. Bamuta Riam hair. Pendant. Kale kyusize emirundi ng'emeka kati kankubalire tulina gomesi gye twasookeddemu waliwo gomesi yazzeko ya gold ne tudda mu kinyankole ne tudda mu dress ne tudda mu gomesi kamuwala ne tusembyeyo dress eyasiibudde abako ngoye mukaaga kaakali no munnange ebyo byebyabadde munda biwalabyeko kati ffe gye twabadde mu VIP nagambye Lawrence musajja ow'ekywatanganzi Lawrence cameraman wange tagenda labibwa ku makubo geno nkwatira ebintu bino omwaswamidde ku kkubo si nze nabadde wano mweba mu kampuni yeemu
nakiganye neŋŋamba with due respect abantu bagenda kundaba wali bagambe ono y'omu ku bo teyafunye kaadi ali mu kuswama tekuba awulira ali mu kuswama neŋŋamba wadde nga views za YouTube nzaagala nnyo maama Nakitto 5 babuloga abaamukuba 0 okitegedde era nze njagala mutegeeza omugole wonna waali omanyi nze amazima gali nzita ziri ezo 5 buli kiisa yamwogerako oli wali ku 0 kaakati